Uganda mu kaseera kano erina abavubuka abasoba mu mitwalo 6 nga balina akawuka akaleeta mukenenya nga bali ku ddagala. Dr. Eliana Namusoke, omusawo w'abaana awamu n'abavubuka okuva minisitule y'ebyobulamu, ategeezezza nti mu kaseera kano abavubuka bano balamu nnyo nga tebalina bulwadde bubatawaanya. Abaana bali ku ddagala abali 0 to 19 years basukka mu 60,000 mu Luganda kiba ekisukka basukka mu mitwalo 6. Enkola eno yakwetooloola eggwanga lyonna okumala emyezi 6 ng'abaana okuva ku bazaaliddwa okutuuka ku myaka 19 okubateeka ku ddagala okutaasa obulamu bwabwe. Not very far from now, 6 months after the campaign, we want to see what this campaign has been able to do and the success. But as I conclude also, I want us to focus on the data. I think the data also, if we don't have good data, it can also mislead us. We need really to focus on data. Tugenda kubanga olwaleero tulonkinze campaign gye bayita Enonya HIV testing campaign ey'abaana n'abavubuka ng'ekigendererwa kutuyambanga ensi eya Uganda okunoonya abaana abali emitwalo ng'ebiri n'okweyongerayokko abalina akawuka ka mukenenya naye nga tetunnaba kubazuula. Ate nga tumanyi nti okukebera kuno yentandikwa ey'omwana ono oba omuvubuka okuyingira. Omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezezza nti okumalawo omuwendo gw'abaana abazaalibwa n'akawuka akaleeta mukenenya, gavumenti erina okuteeka essira ku bakyala abazaalira mu bamulerwa kubanga bano bakoze nnyo okwongera okusaasaanya ekirwadde kino. Abo abakyajja n'abaana baabwe abato nga balwadde nga balina HIV, abo kiba kitegeeza tebakebera, tebagenda mu ddwaliro, bazaalira mu nkukutu eyo oba bagenda mu traditional birth attendance ne bazaalira eyo abaana baabwe ne balwala. So twagala bwe tubanga twakukendeeza obulwadde buno bwa HIV. Dr. Diana Atwine agamba nti okukebeza abaana bagenda kukikola mu luwummula luno olujja. Za holiday tulabe engeri gye tu maximizingamu obudde bwaffe n'abaana abo n'okuleeta education ku board kubanga abaana bano obudde obusinga babumala mu masomero, especially abaana abali mu boarding, abali mu secondary. Abamu bwe tubamisinga bwe kuba n'okuleeta ne bannansi b'amasomero gano bamanye engeri gye basobola okuyigirizibwamu, balaba abaana maybe abamu abatandise okulwala oba n'abalala abali ku ddagala naye nga tebamira bulungi. Dr. Stephen Watiti agamba nti gavumenti erina eddimu eri okusomesa bannayuganda ku kawuka akaleeta mukenenya. And one of the challenges it is faced, actually these are not necessarily illiterate people like you are saying. Some of them are very highly educated people. I've seen people with degrees, even masters, but refusing to test their children because they say, look, doctor, I don't want to know. I don't want to know because if I know, I will not. I just can't manage it. Some of them I'm not emotionally ready. Until we can explain this disease, and now we have enough information. But we need to simplify the information for the Muntu. Gloria Nawanyago ng'ono awangaala n'akawuka akaleeta mukenenya agamba abavubuka bangi bayita mu kusoomoozebwa naddala nga baboogerera ebigambo ebinene ku mikutu gye mugatta abantu era ono asabye gavumenti eteekewo enkola ekangavvula abantu bwe batyo. Now that I have overcome stigma and I'm living publicly with HIV, I still receive insults on my social media every day from people who are instilling stigma out there. And that I will never forget someone who told me, if you have your HIV, you be with it and keep quiet and die alone. Okay, I don't know if that statement means something to you, but to me, who's an advocate, who is trying to show the world out there that even us people living with HIV can still thrive, and someone is telling you, go in your docket, be in that hidden place, don't tell us we don't care. I don't know if it means something to you, but these are some of the things we should address. When it comes to digital use in spreading stigma and discrimination, it is worse. It is worse. Gavumenti erina ekigendererwa nti bwe gunaatuukira omwaka 2030 ng'akawuka akaleeta mukenenya kafuuse lufumo mu ggwanga. Byawandulu Bone, Cross TV, Omunya.